olw'olunaku olwaleero tubuuzayo olunaku lumu tuka konsati yaffe. Tubadde n'olunaku oluwanvu tusooka okwetonda olw'okutuuka leeti. Twetondera ddala Musumba asoose kuyita mu bantu wansi eyo ate nga kajjaamu kangi, naye twebaza Katonda nti abantu abadde bamuyayanira asobodde obatuukako. Eno ye press yaffe esembayo bukyanga tutandika twakakolayo press ndowooza eno yakubiri eno yegenda okusemba, naye tugenda kusaba Pastor Justin Nabosa asooka tusabire essaala then ndowooza tutandike. Katusabe kama tukwebaza olwaki nekigenda maaso Pastor TWINA HERBERT n'ekirooto ky'omuwadde ekyokusinza ekyokuzimba ekkanisa ekitukuŋŋaanyiza wano olwaleero. Mukama agenda okwogerako eri abantu kusaba omwoyo okubeera waffe atuwuŋŋamye ku nsonga zonna, tuyamba okutuukiriza ddala ekyo kye tulina okutuusa emitima gy'abantu mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu n'ebwobwo. Ennaku z'omwezi nga 3 Ogwokutaano luno tusabye lubeere lunaku lulungi n'abanajja bakagwa omukisa ekitiibwa kya Mukama Yesu Kristo tusabye. Amin. Tweyanza Musumba Justin Nabosa nja kusobola kubaaniriza mwenna media houses bannaffe ba YouTuber mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala okujja olunaku olwaleero. Nze niiwe Jovan Kwanjula TV ate nze omu ku abo oba ndi omu n'abo abategese event. Tugenda kusaba Pastor TWINA yagenda okusooka atubuulire olugendo lubadde luwanvu addemu atujjukize olunaku tubuzaayo olumu lwokka okubanga ate tuka konsati yaffe. Olwaleero mukoowu muzibu twakedde ku makya nnyo ng'alina otunda tiketi alina okuyita mu kibuga bigere ate nga terunaggwa akyayinayo ate ogenda okukola ndowooza bihaaso ezisembayo olunaku olwaleero. So katwanize Pastor TWINA HERBERT bigambo bye kitwale kyatugamba. Abooluganda ku kasozi gyenva bagamba Mukama yebazibwe. Amina. Mwasibe mutya. Saba kubeebaza baganda bange nibagiraze okukkiriza ekyo tukwatirako era ettaffaali buli media house yeetadde ku buweereza bwaffe tulisiimira ddala. Twebaza kuva lwe twatandika olugendo luno twabayita ne mukkiriza ne mujja ne tutandika olugendo luno ffenna abaaliwo ku Family Life Church. Kimanyi abamu temwaliwo in person mwafuna olugendo waffe mutambuza ku media platform zammwe osobola omugamba So for starters we want to say thank you every media house kalate waliwo nezajja ku board nga sponsors. We want to say thank you wenabajja on board as sponsors. Thank you abatukwatiddeko kyemutukwatiddeko ku lw'omulimu guno. Number 1 ensonga ziri bbiri. Ensonga emu ya kusinza mu ggwanga lyaffe tunasinza era n'abali wano abagagga baneetoolodde. This is the cream of worship in our country. Nzijukira ku lunaku luli waliwo eyali ewa ensi eri ebigambo ebyo nali ngezaako kubikola nenkizula nga sina omugeniza kubiwala byebirimu nga yali tamanyi bayimbi bye tuli nabo naye nga ate ffe ne tucelebratinga nga Sega yabuuza ate oyo yani ate nga ffe nange nsetandika kuyimba Sega wange blessing to you. So kanziremu babuulire abooluganda nti naddala bava ku secular stations oba zigeze ensi eri bano bemulaba this is the cream of worship in our country. Ne baganda baffe batasobodde waliwo abakeddeku abambe bati batambudemu Pastor Mugembe n'abalala bali bakyali mu kuboko bajja netugamba neraffe tukole kubanga kasita omutwe omukulu wange n'abatuukiriza. So for starters we have the cream of worship in our country. So I want to say thank you first to the media houses and secondly to the worshippers in our country. Abayimbi bonna aba gospel bavuddeyo okubagira mukwano gwabwe number 1. Number 2 okubagira omulimu gw'ekkanisa. Nga bwe nagamba nga tutandika konsati yange esoose outdoor. Ekyokubiri eriko omulamwa
has an agenda to agita charity concert because akasente ketunoonya tulina omukisa abaloluli mwala ekifo kitugula ng'ekkanisa. So tuli mu final stages. Event ya Friday naku tukyagamba nanaku almost yankya otunula ebbali emabega brother stage n'ebyuma batandise leero okweteekateeka paka ku lunaku luli wetunatuukira enkya kawungeezi balina batuuse Friday. He's one of the best sound providers we have in our country. Q Vibes, very good because they're gonna ye betwalina mu South Africa abasobola okujja bebenkululi yatukolera mwala ba sound quality wa sound bwetuwa ate ku luno agenda kubisanga n'emirundi esatu ne wetwogerera kati band eri mukola rehearsal. Abamanyi Kazi Kasozi is one of the best music directors in our country. Kazi Kasozi, one of the best music directors in our country. Ali guiding a team ngenda okola nayo nze nadduseyo lwa nsonga ya kukwasaganya ate press conference ne drive zituwaddeko. So band is ready, sound is ready. Tubadde tumaze okuclearinga security federal headquarters in Naguru, security guru, police is on board, so it's very tight. Tusigaza kuba receiving abantu mikwano gyaffe mpiseko downtown badeko offices z'abantu badeko parliament eno concert gyenesunze kubanga nganze ebadde tebanga omulamu bwange whereby all classes are coming in one place. Leero badde nsoma tweet ya honorable Thomas Kayebo nga confirming nti ngenda kubeerawo. So we have all classes. We have the diplomats, we have the elites, abasomako kataterero mbaddeko mba boda, so I am excited. One, twagala kuyimusa Yesu tukomyawo revival mu ggwanga lyaffe. Twagala Uganda ekimanye nti Uganda kuva ku musingi gwayo twesiganga Katonda ne kati twatula nti Uganda ya Mukama. So through worship and exalt God, we want to put our country back in the hands of God. Kyekisooka kubanga fe omutima gwaffe yes twagala sente naye omutima gwaffe era ne bano bwanti nkozeko nabo omutima gwaffe okusinga kwe kulaba Kristo nga gulumiziddwa. That is why we call it a worship concert. We put worship first, we put God first. And for our country, mwena mbimanyi baddewo nate ngamba abantu juzi bannayuganda bangi badduse ate ne mu nsi yaffe tubalabye abayindi bangi media personalities bangi badduse eggwanga lyaffe bakiyita batya greener pastures. They say greener pastures are elsewhere. Bagenze mu America, bagenze mu Canada. Era namwe mbamanya badde bakola namwe abamu badduse n'abayimbi bannaffe bagenze kubanga balowooza Uganda tekyalina mukisa gwe yalina luli. Abalaba anticipating that they anticipate bad days ahead of us. Banji batanze okweteekateeka balowooza simanyi 2026 genda kwera 2020. So we want to put our country back in the hands of God, and we want to dedicate this country. So on the 3rd in a week Friday, ng'ogyeko concert z'olaba eza bulijjo ffe tugamba nti Uganda ya Mukama era tugenda kuwaayo enkya ya Uganda. Abasumba bangi bakonfamize n'amakanisa gaabwe. So it's going to be a night of dedicating Uganda back to God. Nga twetekera ne 2026 abeeraliikirira ffe tubagamba nti tugenda teeka eggwanga lyaffe mikono gya Katonda. No need to worry. Point number 2, tugule ettaka ly'ekkanisa likaweebwe. Mbadde mbuweereza bw'obusumba okuva 2006 banga tutambudde. So Mukama yatuwa omukisa netufuna ekifo ekirungi kyetugezaako okugula ekaweebwe, naye omuwendo gwakyo gwazituwa okusinga ffe. Kati mpita mikwano gyange abagenda okusasula sente zogenda okusasula ku byangu zigenda otuyamba otuyambala okubalansinga ebitabo byaffe tugyeko ezikoze kabalansi tugenda kateeka ate mu nsawo y'ettaka ly'ekkanisa. Ekyo nsi nkyogera. So we are ready, the team is ready, and here we are. Mwebale bannamawulire, we can't thank you enough. Lwakuba nkooye fesi yange tokuba ne smile eribbetako nkooye ebyaddala naye I am so thankful. Thank you so much. People have come on board. Ndabye mwanyinaze, people have come on board mu ngeri eyewuunyisa
kubanga bategeera omulamba. It is amazing how media people are good mu ngeri zinyanze gyesasuubira, and I want to say thank you so much. That is it for me. Okay, tweyanzege mu kusooka tusoose kufuna mu nsonyiwe muko abanafu amanyi nalowooza nti ffenna tubamanyi. Ngenda kusaba era buli agenda okwogera olw'obudde atubuulire addemu atubuulire erinnya lye. Atugenda kutandika ne Pastor Justin Nabosa. Tutandikire eri ndowooza tujje bwe tuti. Pastor Sarah Serumaga musinza w'amaanyi eri abo abamulaba omulundi okusookera ddala. Genda ku YouTube bw'ayagala omumanyi ojja kulaba ennyimba ze mpitirivu nnyo. One of the great worshippers we have in this country. Kale katwanize Pastor Sarah Serumaga mu bigambo byetuwulire ndasa. njagala kwogereza kwetoboozi mujje tuzimbire Mukama ne Mukama n'abawo omukisa. Amen. Tweyanziza Pastor Sarah Serumaga, Pastor Justin Nabosa. Mukama ffe yeebazibwa nnyo bonna abatulaba. Amannya gange nze Justin Nabosa awaganya. Ndi musanyufu nnyo kuba kino kigenda mu maaso. Pastor TWINA mulabidde ebbanga tukuze ffenna bwe twazirwana. Musajja wa Katonda mukkiririzaamu alina ekirooto ekyaddala. Abantu abamu bayita konsati nga zino nga balimba, naye kino ekirooto kyonze ekirabyeko kyaddala gyekiri, era tukkiriza Katonda. Ndi omu ku abo abantu bwe nalaba ewantu Pastor TWINA wayagala okuwulira Mukama, nasanyuka nnyo munda mu mutima gwange. Engamba eziseetu oba zigenda kuvawa Mukama yamanyi, naye nga at the back of my mind mu kiseera nsaba Katonda ne ngamba Mukama kino ogenda kukikola otya, naye kitukolere ng'omubiri gwa Kristo. Kati bwe yakola kino ekirooto ekyokugamba nti kampita abantu bajje tusinzize wamu akasente akavaamu kagende kawagire kanisa, nakiwagira with the whole of my heart, and I want to just emphasize nti mujje abasinza mwenna, si kuwagira kyokka naye mujje mu experience y'okusinza. Musajja ono Katonda amuwadde ekisa, amuwadde amafuta. Nze ng'omuntu buli wasinza nkomebwako, mpeebwa omukisa, nzikiriza nti ebikoligo bigenda kutuka, eggwanga lyaffe nga Katonda aliyamba, naawe agenda kuyamba ng'ozze. Ffenna abasinza n'abayimbi, ffenna aba gospel tugenda kukwatira wamu tuyimuse Katonda waffe mu kibuga kino, n'emirembe gye gijja kufugira mu ggwanga lyaffe nga tumusinzizza businza. Mujje nga bwe tutera okukola ne tuwagira bannaffe abalala abavudde ewalala, naffe mujje mutuwagire, mutuwe amaanyi, mujje muwagire omulimu guno, muwe Pastor TWINA amaanyi. Abalokole kino ekintu kyaffe, ebbanga lyeryo batusekeredde ebbanga erimala, musimanya nti tuwagira, simanyanga obuki biki, bwe abalokole tebawagira kyabwe. Mujje muwagire omulimu gwa Katonda. This is ours. Tulekere okukitunuliranga, simanya kanisa eyo si yaffe, guno mulimu gwa Kristo, ffenna kitukakatako. Ate nammwe abatali balokole nzikiriza nti mwagala Mukama, mwagala Katonda munda mu mitima gyammwe. This is the opportunity to come and support what the Lord is doing. Nammwe Mukama ananzimba ebyammwe. Mukama abawe omukisa. We have declared Friday a public holiday. Yeah, officially. Friday declared a public holiday. Yes, all of us should come here from work, run quickly, ojje wano eno tusinze Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Tweyanziza Pastor Justin Nabosa. Tugenda ewa Jamali. Oyo Jamali omu ku baproducer abalungi ddala nno, ate nga muyimbi w'amaanyi nnyo. Amina. Aboluganda Mukama yeebazibwa nnyo. Okusookera ddala njagala okwebaza Mukama olw'akaseera kano akalungi, neebaza Mukama olw'abantu bonna be tulina bo wano akaseera kano. Twebaza Mukama olwa Pastor TWINA HERBERT. Nze omu ku baana Pastor TWINA HERBERT ba mentoring. I've loved his music, kubanga nkyali muto, music inspiring nze, and I'm so proud of the person that I am today because of his music. And okuba nti n'olwaliro nnyimidde wano ku press conference, tebo yemu naye mpulira ekitiibwa ky'amaanyi nnyo. Ng'olubeera lugamba nti saabisaanira naye abadde Katonda. Naawe mmanyi omuntu ali ewabweru, ali eyo nawe gy'otulabira, Mukama nakyakukoledde omwaka guno. Ng'olina ensonga okumwebaza, olina ensonga okumusinza. So omukisa guno Pastor TWINA HERBERT akututeereddewo, tujje twebaze Mukama. Olaba sente tuzisipendinga mu bintu ebiralalala, naye ate Katonda affe atukoledde. So nyongera obako olaba naye tujje Friday no mu bungi, kola byokola mangu ku makya,
obulokulawo ojjeko Kigwa wano tutemeeze mukama waffe tusize mukama waffe naffe akole ku nsonga zaffe mukama abenye omukisa. Amina. Tweyanze Jamari katugende wa Job Kiza Job Musinza neera mukubi waraga kama yebaziwe tulaba nsumba yansomesa kusinza nangamba kusinza kinene kikiza nti musinza nebaza abagenda okusinza naffe musinza so kusinza ne sente z'okutambula leero omukisa nnyo nti badde mu ntegeka eno njagala okwebaza media abakoze naffe ndowooza tiimu ekoze omulimu okusinga okuva ku bategesi abasawundi okulanga badde balanga ku Facebook Twitter ku TikTok media zonna ezatuwa obulambo n'endala zonna n'abantu kinomu nyongera okubajjukiza nti olwokutaano olwo emitwalo gy'ebiri etaano n'akakati tugenda kulaba abayimbi ba Uganda bonna abasiza ba Uganda bonna si sente zokka nze nsinga nno sente tuzaagala kuba nze kyayiri kyatyange naye nsinga kwesunga kuweebwa mukisa sikiriza nti olwokutaano tugenda kundeka kyekimu naawe yeeyo okyayina omukisa tiketi zikyaliwo zikyali ku maketi ne ku mulyango zigenda kubeerawo jangu tusinze ffenna nina okukkiriza nti ogenda kufuna okusinga kusoosuubira kubanga Katonda agenda kubeerawo ebigambo byange ebisembayo njagala mukimanye nti Katonda mu kibuga mwali ne ku lwokutaano agenda kubeerawo wano jangu wetwalika kyamagezi. Kati tweyanzeege tuli mu kudduka speed kubanga nkimanyi waliwo abalina evening shows so twagala tuyite mu bwangu badduke. Ngenda kufunayo ebibuuzo abalina ebibuuzo biibyo nga bina abalina ebibuuzo babuuze then tusobole okuleka bannaffe abaagala okugenda okukola shows ez'akawungeezi akugenda webanga gyebiri weba tebiriiyo poza ekisookera ddala ngenda bebaza okujja okuhonaringa invite ya Pastor TWINA mwebale kujja bamawulire mwebale kubeera bagumiikiriza n'abantu be tulina ku table tubeeyanza okulabikako eri kamera zaffe. Nze wabula ekintu kye nnina kimu nti muganda wange tusapootinge Pastor TWINA ng'abamawulire. Sirina kibuuzo gye kiri naye bakabanga akatono ke mbaddeko naye mpulira buli wembeera naye mpulira nina omukka omupya ogunzikira munzi kitegeeza muganda yeetaaga sapooti yaffe nti nawe obutaba leero kwa konsati y'amazima ga Katonda egenda kuggwa naye yeetaaga okukola ki okubeera naffe era still after the concert nti tetukoma wano atumubeererewo ate si yekka nina omwami gwe mbadde njogerako naye wano omwami alazeewa omuyimbi olabira ddala nti eno fraternity erimu abayimbi abaakabirwa kwaffe tetubamanyi nabwekityo nze ng'omuntu omu alinnyo mu secular ndi willing supporting abantu bonna aba gospel nja kukola kyonna ekisoboka ku mikutu gye mpangaalirako okulaba nti muganda buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo neyanza tweyanziza akali tweyanziza ndowooza Pastor TWINA twebaze then abagala okufuna one on one tubamuwe mu dakiika ntono nnyo then Pastor Justin Nabuse eraagalawo n'essaala. Okay, you know, the message is simple. First is the giving thanks. You know, sichogera lwa camera. Nina abantu abamu, I wouldn't want to mention names, but mwe abambeeredde abakubi akasimu abanza abafikisinze programs no banange neyanziza from the bottom of my heart. Thank you so much for coming on board. Ngate ndabye abantu nga mukola si lwa ssente. You know, field yaffe eyemu kimanya abamawulire n'abayimbi tulinga ebintu byaffe bitambulanga almost the same style bitambulira ku musaayi bitambulira kitegeera but I've seen people come on board on relationship and on, you know, God basis you know, sibya kamera ne bebaziza bantu mukama bawe. Now finally bana Uganda kekana akaseera mukama katwadde ate mukama yeebale nti akitwadde omwaka mulala. Twebaze Katonda. Nina mukwano gwange yali akola bubuka eddooko embaga ye yali bula weeks 2 napakinga boda emotoka rather yalina n'emotoka napakinga emotoka nalinya boda agenda akima esente ze bali bamusuubiza teyadde ne bamutomera n'afa. Tusiiba ku boda every day. You cannot say you are alive because oli mugezi ekitegeera you know nawe kubanga olina n'akalimu ako ndowooza
nsonga ya kwebaza so ndowooza nti bannayuganda kiŋŋamba kisooka kikino nti twebaze Katonda. Nze nali nfudde covid, naliko oxygen for a month, I was hospitalized for 2 months. Kati waliwo bannayuganda bangi abafaanana nga balina ensonga y'okwebaza. Mukama yakukolera embaga, yakuwa akamotoka, yakuwa akataka. We are all ne bwoba oli mulokole oba toli. Mbajjukiza omusiraamu gwe nasanga n'aŋŋamba nti agenda kujja lwansonga nti ennyimba z'ennyimba ziwa omukisa ebiramu ku bulamu bwe kwazongera ku Katonda byakoze byalabyeko naye. So whether you are born again or not, I think we have a reason to thank God. So tukikole ffenna sombaaniza bannayuganda twebaze Katonda oyo atwagadde atukoledde atusaasidde. Ekyokulala z'ensonga zange ebbiri ze nabagambye. Esooka yakuwaayo eggwanga lyaffe maaso ga Katonda, eyokubiri yakuzimba kanisa y'ekawempe. So y'ekawempe. So I invite you emitwalo ebiri ordinary okuyingira, emitwalo 5 VIP, ate tebe y'abantu 8 eyakakadde. Naye oyinza okugamba tuli basatu tetuweza tebo, nenjagala kutula ku tebo emitwalo 12 n'ekitundu. Tiketi ne bw'obeera omu oyinza okugamba tusola 125 ntuule ku tebo, oba emitwalo 5 nga VIP, oba emitwalo 2 ffenna. So nja kusanyuka nnyo nnyini if you make it. And kimanyi it's going to be a perfect day. Tusabye, tuyise eggulu, tulinze bulinzi Katonda akole. Amen. Pastor Bugemba atuuse, ndowooza naye kati mulinde atuuke tulina kyakukola, atuuse naye tumugumiikirize. Bw'otumulinda Pastor, omwaka oguwedde wafuna omukulu yakuwerekerako omu South Africa. Ani gw'oleesa genda okuwerekerako obwebweru? Ku luno ndeese Pastor Justin Nabosa, nendita Pastor Wilson Mugembe, Brian Lubega, Sarah Serumaga n'abalala bangi. Ku luno ffe tuli wano bannayuganda, era nzikiriza mugenda kumanya nti ekkanisa esiima abayimbi baayo. So newankubadde tewali muyimbi wa wabweru, nzikiriza nti bano abantu bawadde ekkanisa ebbanga eriwerako omukisa, era bamala bumaze tugeetaka amaanyi ga wabweru okumukisa ekkanisa. Ssebo yeffe tuli. Kale Mukama yeebazibwe. Musumba atuuse tumaliriza, naye kyamukisa nnyo atuuse Musumba, tusanyusa okukulaba. Tujja kusalira oyongere ku ddoboozi ly'abaweereza ba Mukama, naawe oyongere otukowoola nga taata kutegeeza ku nnaku Mukama yeebazibwe nnyo. Kimugamba n'amawulire tebalina amenya. Mukama yeebazibwe. Amanya gange nze Wilson Bugembe, nzize okukowoola bannayuganda bonna okubeerawo muto wange ono Pastor TWINA HERBERT ayimba obulungi ennyo. For the first time yakkiririzaamu nti asobola okujjuza hockey, naye okusinga ennyo namulaba nga atandika ne munne Jaasi oyo nabalaba nga batandika nga bali bubi nnyo. Kale Katonda wa kisa, badde nzijjawo nendaba ekipande nga kiriko TWINA HERBERT nga naye Mukama. TWINA HERBERT yayisa abantu. It is a story of God lifting someone okuva ku zero. Ennyimba zayimba si nnyimba buyimba, ziwadde abannayuganda bangi omukisa. Olwaliro nsanyuse n'okulaba Deputy Speaker Honorable Taibwa nga naye apositinze TWINA, ndowooza tapositingako muyimbi yenna, obaolyawo nzaasoose okukiraba, kubanga awadde abantu bannyo nnyo omukisa. Nzijukira ebiro bya mukyala Jennifer Musisi bamwali mu ggwanga nga ye omuyimbi wayina ogwo TWINA HERBERT, nga ffeffe n'agamba muleke TWINA ayimbe. TWINA ayimba bulungi nnyo nnyo nnyo. Namulaba ku kyaki enansana nga talina waabeera ng'asula mu kyaki. Nsekezi obyogera nyina obyogera kwatwagala
nonyayo ne bakwase nna kati twina Herbert yasulanga bubi nnyo ng'asula ku kyaki mu kasitowa ka kyaki ate nga kasitowa ko tekaliiko luggi kwegamba bino ebintu babiwulira it's the story of God's mercy or God's goodness. Twina Herbert ono nze wenneewunyiza Katonda nti asitula olunaku lumu baatuyiteyo mu State House okuyimba nga bampise mba ndi awo nga ne Twina nembuuza nga Twina oli ne mu State House nga batuyise kuyimba ffenna omwana gwe yatandika wano obuweereza nga ndaba. Twina yasanyuka nnyo namusanga atageze tobyogedde sanyuka nnyo nagenda kati mu toyi z'abakyala nga nakaze nawunzewunze dda ale Katonda akoze ebyewunyo ekyo ndowooza kinaabaleeta mu concert nasebe ne banyamo. Anyway, abaana bange bano I'm so proud of you, Twina. So proud of you, Jazz, John Mary, my sister. Bano bafuna koko kubanga nze bafukako amafuta ga bintu bingiko okuyimba, okulabira bamulekwa, okola ebiro ebyokusinza, worship nights, n'okubuulira enjiri. Naye bano babiri waliwo abamu bo batwala kyanjiri kyokka kyolaba temutera balaba, abalala ate ne batwala kyakulabirira bamulekwa kyokka oba n'okusumba. Naye bano bombyo batwala bisatu, batwala okubuulira enjiri Justin Nabosa ne Twina Herbert, ne batwala okusumba ekkanisa okubuulira, ne batwala okuyimba. Kakati nze nzize wano nga taata waabwe mu mwoyo okoowola bannayuganda mwenna mujembererewo abaana bange ddala omwana wange ono kuba bwe mutajja tuswala ffenna naye naffe bakumu naye nsaba mujje bangi nnyo. Ekirungi omuyimbi si wakwogerera, ennyimba ze muzimanyi, saabisaanira siryerabira, simanyi waliwo no lwetuyimba ennyo mwoyo tonta. Bannamawulire abamu muyinza okuba temumanyi na Twina Herbert kuba Twina ye muntu ayise mu kkubo lye yekka. I don't know if that makes sense. Tatambulidde nnyo ku main naye ng'eri gy'ayitira w'amaanyi nnyo. I don't know if it makes sense. You can easily miss Twina until he comes on stage. Era most times people be like yanyoye kubanga abantu bagwa eddalu ne bawunga. So kanga ate ku mainstream kyangu nnyo okumukola ki okumumisinga naye ng'ate buli muntu amuyina mu ssimu ye. Kale waliwo agamba omange taliimu, abasinga obungi bamuyina mu ssimu ye. Kale mbeegayirira nnyo, mbeefukamiridde nnyo ku Friday ku Lwokutaano nga 3 nkoowola bamemba ba Worship House, bamemba ba Family Life Church, Jazz gye bafumbirwa oba ne Jazz gye yafumbirwa, buli atumanyi yonna ffenna tubeere wano ne ku buko nammwe mwena abawasa Jazz, otherwise tuyinza omubajja nga Jazz waffe mujje bane twagire Twina. Tusaba mwawagidde Jazz ku Serena ne mujuza Serena ne tusanyuka nnyo kane Twina Herbert naye wuno bannange ndoza bwe naasukkaawo mpozi n'abanga nnyonona bwono mbayise beefukamiridde ku Lwokutaano tujje ku Lugogo hockey tubeerewo omwana waffe muganda waffe atuyimbidde ennyimba eziri mu masimu gaffe. Nze ntera okulaba ku YouTube Twina abeera na 3 million views, 2 million views on YouTube. Kyengambye nti ye ku main si kwayitira ennyo, ayitira bali bwat paka ate gy'omusanga. Naye ndowooza this concert will also open so many people's eyes about this young anointed man of God. Ndowooza n'akasembayo nti musinza, if you really love worship this will be your night. N'abantu bajja kuwona, naffe ffenna tugenda kubeerawo. Ndowooza byebyo, omukolo si gwange naye nfukamidde mbeegayiridde mutima tubeerewo omwana wange Twina Herbert. Toyanziza Musumba, ndowooza nebutaddayo mu bibuuzo twadde twavuddeyo ddala oba mwagala kubuuza era Musumba bambuuze
tubuuze musumba wendi tuna mufumbo si mufumbo waliwo alina ekibuuzo eri Pastor Wilson oba tebaliiyo tudde ku kiri ekibadde kisembayo bumbuuze bambuzeyo mu babiri baba tewali kyekirungi bategedde buli tewali toyanze banyabuzikirize pasanabosa agaliwo nesaala tusabye nti obiwerekere abanaabiwulira babirowoozeeko babifumiitirizeeko ate bateeke ne mu nkola ennaku z'omwezi nga 3 wano tugule ne wetutuuza abantu bonna nga bazze okuyimusa erinnya lya mukama ekigendererwa kyakuzimba kanisayo kyakuzimba mulimu gwo tusabye nti otuyambe kigwe bulungi na buli musajja na buli mukyala anajja olw'okukkiriza omukole baddeyo nga beetisse ebyamagero byabwe mu linnya lya Yesu. Tusabidde na buli muntu ali mu kifo kino bannamawulire bonna tubasabidde omukisa baddeyo nabo nga bwe bateekayo ebintu bino abantu okubiwulira nabo bakyalire mu mayumba gaabwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusabye. Mpozi kye nerabidde bannange Pastor Jasa asabye nenzijukira TWINA yatandika ekkanisa ekawempe. Ekkanisa yeetaaga ssente nnyingi nnyo, so waliwo abakola konsati ne batulimba zigenda kuyamba abantu naye nga tezigenda kuyamba muntu yenna mpozi kene naye abamu yamba ye bannange ne famire ye yamba bamulekwa kati naye TWINA HERBERT alina ekkanisa eyeetaaga ssente. Kwega kino nkikoowola kuba mu ggwanga muno mubamu abazimbi b'amakanisa, mubamu abantu nga omutima gwe gwagala okuzimba ekkanisa oba emizikiti gye bali. Waliwo omwami omu yandeetera ssente ku kyaki naye nga musiraamu naganze njagala ebifo bya Katonda bizimbibwe. Kaakati mwenna oba osabira mu kyaki oba mu kyaki ki, oba oli mu katoliki oba mu protestant oba oli museveside oba toli ku ddiini yonna, naye ng'oyagala okuzimbira Mukama Katonda, TWINA HERBERT ssente bwagenda ozijja wano ogyeko zaataddemu zigenda kuyamba Family Life Church e Kawempe. I know this kubanga ne tenti eriyo era nze yagibawa, mukitegeera nze yagibawa kati njagala gibajjamu bazimbe yabe bakunyoza bannange mbeegayiridde nnyo ensaaga mbeegayiridde nnyo mujje abazimbi b'ekkanisa kwegamba there is a cause for this concert. Ako mbadde njagala nkwogere abaagala okuzimbira Mukama. Waliwo abantu abamu nga ye oba wa kyaki ki oba kati nga bamamiseromu bo buli kyaki bagizimbira okitegeera. Abantu batu gye bali bangi nga mulina omutima oguzimba, so mujje mu kivulu muwagire naye nga mmanyi nti ssente zigenda okuzimba ekkanisa Family Life Church. Kugula ettaka twagala temugambe nga temuzimba, kugula ttaka Mukama abampera omukisa. Tuyanze tenti ekyasigalayo bannange buli ali kusanga TV first of all njagala kukwebaza mwebali kwagira gospel music Mukama ina Press the Chelsea. yes ekisooka team yange praise wonderful band so here by the rehearsal they take us then there's another sound my chance there's a so by Wednesday, by tomorrow night, Friday morning, beautiful sound, beautiful stage, beautiful lighting, security clear. So we are very grateful to this direction. abamukoza temugitutte siriya ono yaguze engoye ekitabadde mu church before number 1 is enteekateeka ya
deeper. Of course, sound on stage different from church. The single is we have rehearsed well. We have prayed bigger. We believe God to deliver better than